Omuyimbi Weasel Ayingizawo ayingizawo embooko y'omuwala. Omuwala wuyo gwe tuli mu kukulaga munange balabiddwako nga bali mu kupepeya n'omuyimbi Weasel. Kakati onono yazze mu kifo kya Sandra Teta yatwalibwa e Rwanda era nga famire ye yamutwala wamu n'abaana Weasel be yamuzaalamu ababiri nga kigambibwa mbu Weasel yakuba Sandra Teta. Bwe bityo nno we byali Weasel wabuziddwa ku muwala ono avuddeyo n'ategaana era agambye nti ono gwasuubira okuzaalamu last born we era wano wayogeredde mbu ayina n'abaana 28. Oyinza okugamba nti aba Newspark Channel bali mu kuwanda bigambo lwaki tetukuwa Weasel. Bala Weasel ekyana nga kitowa kijewa sebo. Bambita mayanja. Yesebo dadi. Hoy na kito. Mugoba ki? Why? Ingeri jenina abana 28 kigenda kumpayo mwana asembayo. Oli kumulaga gwa Naduli. Olimba mami. Mutwesonye mami. Ensonga za Kapeesa zo kati zitandise okutulumya omutwe ate zinaba kuba nti nno zitegeerekeka bulungi. Saidi emu egamba mbu Kapeesa yandibanga mulamu ate nga balala bagamba nti Kapeesa bambi yavudde mulamu bwense. N'olwekibanga kituufu nga yafudde bambi tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Naye nga abalala bagamba nti guno si gwe mulundi ogusoose okubanga Kapeesa yeebika bw'omulundi ogwasooka kyakwatayo akabadi ako tekwakwatayo kakati nga ku mulundi guno akabadi kano kakutteyo. Abwe batyo bo bwe bagamba mbu okusinziira ku bye bali mu kulaba Kapeesa yandibanga yabadde ayina ebirala byagenderera okuyisaawo. Lwaki tetukuwa abantu bano? Oba mwetuge oba mufa mufe kirizagana Kapeesa mulamu. Kapeesa tanaba kufaako. Kapeesa yeebika ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omusanvu. Firimu ye neetakwatayo. N'addamu ne yeebika ku luno ogw'omunaana. Firimu ye yakuteyo era yakutte ku bantu bangi nnyo. Naye mukkirize mugaane Kapeesa mulamu. Kapeesa is not dead. Nchiddamu Kapeesa mulamu. Kapeesa is not dead. Temuyinza tumanyira baseofe twakulira ku mazzi lwaki tamanyi ku nnyanja. Teri mulambo gukola ebyo ku nnyanja nga video wembagiraba. Kapeesa 7 million gyobadde oyagala ya likes wagifunye komawo. Kapeesa please million gyobadde oyagala ya like wagifunye. Nade naganya okuvaayo because you're still alive. Neba nange like gazi bafukidde likes. Okufuuka obwa serebu nga bafukidde okufuuka obwa serebu mutandise okwebika. Kapeesa sebo, Kapeesa oli mulamu. Naye kiki miliyoni obadde ojagala obadde mu mitwalo 5 miliyoni eweze. Obadde mu mitwalo 5 miliyoni eweze. Abantu muli kuvaayo muli komerera Doniasia. Olwokuba ayogedde Kapeesa. Muli mukomerera mugamba Kapeesa mufu. Kapeesa mulamu. Kapeesa mulamu. Omulambo tegukyusa mikono nga guli mu mazzi. Koma nyoko. Omulambo tegukyusa mikono nga guli mu mazzi. Kapeesa tubaleemu ku magezi. Teri mulambo gukyusa mikono mu mazzi. Teri yo mulambo gusindikira mukyala waagwo message ku WhatsApp ne banyumya. Kapeesa sebo. Teri yo mulambo gulya pose ne bagukuba ebifaananyi. Kisegeera. Ate omulambo gonna nga gufudde ne gubeera gw'amazzi basooka gubikka maaso weebati n'omumwa n'essebo gwe vidiyo yo n'amaaso gatunudde gati n'amannyo otadde ku ngulu ebyawa Kapeesa mwana ezo pozi zemukola za kisiru blood muli kwekubako bisiraani.
Full figure n'ekisa kya Mukama buli omu awanda muliro olutalo lwabwe etulukuleetedde ekisa kya Mukama ono yavaayo munnange gye buvuddeko awo n'akola vidiyo yaleka buli omu nga tabitegedde bulungi atukubye ffenna ebisiraani okitegedde nno yavaayo n'akunama sajja omukulu nno n'akunamira nno ddala ng'agamba nti okusinga nno yeetikka baganda ng'agamba mbu abaali bayitiriza nnyo akamanyiro okuba nti no boogerera bubi omugenzi Eritumwine kw'ossa ne President Yoweri Kaguta Museveni. Kino nno kye kyajja Fuufiga mu mbeera n'abanga munnange amusabula. Kaakati nno n'ekisa kya muzadde naye agambye nti tajja kusirikira mu kamooli azizza omuliro. Katubeere nga tubikuwa. Kati Fuufiga solo kumpapula. Ekyo kidomola. Bwekibula ekyokulya kikubiranze. Ngendo nange kyasama. Ekyo kinonya simpase mu bantu. Kyekyabituyigiriza. Fuufiga yatuyigiriza okwasa mu katumuwe. Fuufiga toilet. Sigazo obubigasiya. Kati abantu boogera nga Fuufiga ayogera. Nyirira kwogera Fuufiga ayogera. Byebizezenge bituyina. Kati yetonda nnyo mu opposition mwagale. Tamanyi kyayagala mu nsi. Mubi sola mwebakako n'embwa yange sola mwebakako ne kapu sola mwebakako. Oyo Fuufiga oyo yenga Fuufiga oyo ye mulambo. Mubasobola okunjasamira kale jajja ucholi kale mulenza asobola okwanibwa naye Fuufiga amnanga ekinabiro amnanga tuyesigaza obubi. Gabadde Maziga Mereere wali mu kuziika jjajja wa Gracecan ajjukira nti Gracecan babi yavaayo n'agamba nti jjajja wono yabadde byonna mu byonnaawe. Katusabe Mukama Katonda ayongere okugumya Gracecan. Bangi abamuwerekeddeko bambi era nga muno mwabaddemu kojja Kitonsa William, mwabaddemu Henry Mwanje, Bettina Namukasa, Giovanni Luzinda munnange X naye yabaddeyo nnyo, Jemima Namatov naye yabaddeyo, Viola Nakitende, waliwo bangi ababaddeyo, Fresh Love naye yabaddeyo, Sise n'abantu abalala bangi bambi abagumiza Gracecan wakati mu maziga wakati mu nnaku nga munnange baziika jjajjawe. Webityo nno webyabadde. Enamba y'Abannayuganda abafiira ku kyeyo egenda yeeyongera buli lukya nga tuleetedde amawulire gano ku News Spark Channel. Amunanga waliwo Munnayuganda omulala eyafudde ng'awuga. Ono nno yafiiridde mu Dubai abadde ayitibwa Kamoga Morgan. Mukama Katonda ayongere okugumya abafamire ye bambi ono naye yafudde ng'awuga. Bino nno ebijjidde ng'ate munnange ne Kapeesa naye yabikibwa mbu yava mu bulamu bw'ensi eno nga naye yafiira ku mazzi. Bwe bityo nno biri ate nga ne mu ggwanga lya Kata waliwo munnange Munnayuganda omulala eyafudde ngono nno abadde avuga pikipiki okuba nti no aderivaringa ebintu ate nga aliwo ne yava ku kizimbe n'agwa kwegamba ennamba y'Abannayuganda abali mu kufa munnange egenda yeeyongera ate nga waliwo n'abali mu biyumba abafa. Bwe bityo nno biri katusabe Katonda abeere nti no agumya ab'eŋŋanda z'abana abantu abakakasiddwa nti bafudde ate era tusaba gavumenti eveeyo ku nsonga eno. Mu mawulire amalala omusomesa wuuno bambi eyafudde ng'ono nno abadde akyali namugole. Bwe bityo nno bibiri amawulire si malungi. Abasomesa ab'essomero lya St. Apollo Kaggwa Emmengo munnange bali mu maziga olw'okufa kwa munnaabwe ng'ono nno yatomebwa emmotoka esomba amazzi. Ono nno yatomebwa wiiki ewedde era n'addusibwa mu ddwaliro e Mulago okuba nti nno ajjanjabibwa ng'eno gye yafiiridde. Omusomesa ono abadde omu ku abo abategeka ebigezo bya Pass PLE ndooza mubitegerera ddala bulungi mu katabo ka Bukedde. Munnange naye yavudde mu bulamu bw'ensi eno ate nga abadde akyali mugole. Nabyo katubeere nga tubikuwa. Bamutomera naye era yali ku booda yali ku kishinda avuga motoka yagaana okusiba. Motoka kikaki zino ez'amazzi kati bweremerera okusiba ono naye yali ava eno
n'agiyingira. Kabenje yakafuna weeks 3 emabega era amaze mu ICU weeks 3 n'ennaku eziwera nga 3. Buteta mudi abadde mulabe mulungi wale kwekumira ku News Spark channel katukujukiza okuba nti no subscribinga likinga video eno atoleka obubaka bwawo mu comment section.